Olwaleero kkooti ejulirwamu eyongezzayo okuwulira omusango gwa munna NUP Dr. Ssematiko Katende mwe yajulira ng'awakanya ensala y'omulamuzi Emmanuel Baguma mu musango ogwasooka Mubende mwe yali aluubirira okusazaamu obuwanguzi bwa munna NRM Nsegumire Kibedi mu kalulu k'omubaka wa Mityana North k'agamba nti kaali kajjudde vulugu n'obubbi obw'enkukunala. Wabula wabaddewo ensiitaano bano nga balabiseeko mu maaso g'abalamuzi abasatu okubadde Godfrey Kiryabwire, Stephen Museta awamu ne Christopher Gashirabake bwe babadde nga bakunya sayidi ya Kibedi okubadde bannamateeka bakulembeddwamu Richard Latigo olw'okwekuluntazanga ne balemesa oluuyi lwa Dr. Ssematiko okubatuusaako ebiwandiiko bya kkooti yadde nga bannamateeka ba Kibedi bagezezzaako okwennyonnyolako awamu n'okusaba kkooti okugoba omusango guno olw'ensonga nti Dr. Ssematiko yalema okubatuusaako ebiwandiiko ebiragibwa mu budde obutuufu, wabula abalamuzi kino bakiganye era ne babalagira okukwata ebiwandiiko bino mu maaso gaabwe. So my view is we have two applications before. One is seeking to strike out the appeal, one is seeking to extend the time in which to appeal. We have complied with submissions, which we have filed on record. Munnamateeka wa Ssematiko Storm Katumba ategeezezza nti bano babadde bakafuula akakodyo okwekweka nga basobola okubakereya wabula nga kibadde kizibu okubuuka obulipo bwabwe kuba ne kkooti erabye amazima. Mwami Nsegumire n'oyawe babadde bagezaako okwewala okufuna empapula za kkooti. Era olwekyo ekirabise mu kkooti nti tewali lupapula twali tubawa ne balukkiriza, ezimu bagaana ne bagaana, naye tukiraze kkooti tebadde bagaana. Twatwala notice of appeal n'ebbaluwa esappootiriza high court ennaku z'omwezi 28 ogw'Oktoba 2021 ne tubiwaayo ennaku z'omwezi 28 Oktoba 2021. Wambawutu nassaako ennaku z'omwezi ezasatu mu olumu. Eky'omukisa omulungi nti balooya bange balukwago bawandikirawo kkooti olwo 28 tumuwadde empapula nga za 28 ataddeko ennaku z'omwezi 31 era kkooti nezirisiivinga nga 29 kati sitampu eya 31 nga ne kkooti yazifuna 29 nga kirabikiramu. Ate ye Dr. Ssematiko ategeezezza nti obujulizi obwakuŋŋaanyiziddwa obuluma Kibedi ku bikolwa ebikontana n'amateeka g'okulonda tewali kirala kye basuubira mu kkooti omulundi guno wabula obuwanguzi. N'ebiwandiiko byetuwaayo kkooti ebikkiriza omusango gwende mu maaso era n'eragira okusaba kwe baali basabye nti omusango gugoberwe kusazibwamu nga bwe yali agulirira abalonzi twaleeta ne vidiyo mu kkooti ng'olabira ddala agaba ssente defamation ng'ayogera ebigambo ebikuma ebimenya amateeka ate era falsification oba okukwata mu bululu byonna bwino waali. Oluvannyuma lw'abalamuzi okukaka oludda wa Kibedi okufuna empapula mu maaso gaabwe olwaleero baweereddwa olunaku lwa nkya olwokutaano okuzzaayo empapula olwo kkooti eronda olunaku olulala lweneddamu okubayita. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.